Bisimilahi wa baad. Tweyongerayo okuva we twakoma mu kitaabul jinaya. Twasembayo nga tugenda kulaba ku suwari lilkatil amdi. Tugenda kulaba ku examples oba ebifaano egy'okutta ng'ogenderedde. Twagamba nti wali waggulu twalaba nti walil amdi suwari, nti era okutta ng'ogenderedde oba omusango gw'okola ng'ogenderedde gulina emifaano 9. Bayyana muallifu minha 8, nti muallifu eyatunga ekitabo kino eno yannyonnyolako emisango 8. Wa dhakara asharihu atasia, wabula ono nyini kubeera nga asharaha eyannyonnyola ekitabo kino eno n'ayogerayo ogw'omwenda, bye tugenda okubeera nga tulaba abagoberera bulungi episode zino eno. Episode ey'okubiri part 2 kitaabul jinaya tugenda kutandikira wali eri bwe bagambira nti peegi ya 6 ng'esembayo then ne ku peegi 61 yagamba nti mithiru eyajirahahu bima lahu mawru fil badani, nti mithiru ekyokulabirako tuli waggulu eri w'ekitabo matini g'ekitabo. Mithiru ekyokulabirako eyajirahahu kwe kubeera ng'amuteekako ekiwundu n'amukosa bima lahu mawru fil badani, nga akolesezza ekyo kisobola okubeera nga kikola influence ku mubiri, so ng'ekintu kyakolesezza kisobola okubeera nga kiyuza omubiri nga kiguyuza oba ne kiteekawo laama yonna. Namba 1 wansi ku peegi y'enkagamwemu banyonnyola wano eno nti hadhihi hiya suratul ula, nti ekyo kyekifaananyi ekisookerako ddala eky'omuntu akoze omusango ng'akoze ki ng'agenderedde. Agamba nti hiya darubu bil muhaddadi, kwe kubeera ng'omuntu akuba munne naye ng'akolesa ekintu ekiri muhaddadi, ekyogi, ekintu ekiri shaapu. Wal mawru fil badani, ne mawru fil badani kye bagambako nti ne mawru kye bategeeza wali mu kigambo matini, agamba nti maanaahu amakulu gaakyo annufudhu, influence, sobola okuteekawo influence either kiyuzaawo. Wano agamba nti ayyi kye bategeezaamu ayajirahahu bima lahu dukhulu, nti kwe kubeera nga amukosa ng'akolesa ekisobola okubeera nga kiyingira mu mubiri. Wataraddadu fil badani, ekisobola okubeera nga kiyingira nkiyuza omubiri min hadidi, mu bintu ebyekyuma. Wa gairihi, n'ebirala ebitali bya kyuma. Kasikiinu, ng'omuntu okozesa ekiso, kiso. Wa hiriba tutegeezaamu effumu, omuntu asobola okukolesa effumu n'afumita munne effumu. Wa saifu yesoodi, ekintu kye bayitanga soodi mukimanyi bulungi ekiso kinene ekiwanvu. Waliwo sikiini kano akambe, then saifu kyekiso kinene ekisalanga ente, embuzi, ebisolo ebise ebinene bye tukozesa mu kulwana, asaifu. Then wanahawu min kulli muhaddadi, wanahawuhu n'ebirala ebitali ng'ebyo, ebirala ebiri ng'ebyo min kulli muhaddadi, mu bintu ebiri shaapu oba mu bintu ebiriko obwogi, ng'ayinza okozesa ekintu nga mpiso, ayinza omufumita omusumaali, ayinza omukola kyona kyoba osobola okulaba nga naye nga kiri muhaddadi, nga kyogi, kisobola okubeera nga kibambula eddiba nga kiyuza omubiri gw'omuntu. Tuddayo waggulu n'agamba nti au yadribuhu bihajarin kabiri wa nahwahu au yulika alayhi haitan au yalkihi min shahiqi. Agamba nti au yadribuhu bihajarin kabiri, oba n'amukube ejjinja nga ddene ng'alina kufa bufi. Wa nahwahu, n'ekyefaananyiza ejjinja ddene yinza okuba nga si jjinja, n'omukuba ekirala kyonna naye nga kizitowa, kyo bategeezaamu mufakkare, kino kisobola omukuba emotoka. N'agamba nti au yulika alayhi haitu, aba n'amusulako ekisenge, n'alaba nti ali n'akoona eno ekisenge ne kimugwira, kitegeera. N'agamba nti au yalkihi min shahika, oba n'amukasuka ng'ava eri waggulu, katugeze mubadde nga oli waggulu kanya n'amusindika
gwakaya n'agwa wansi bambadde waggulu manga ku lusozi n'omukasuka n'agwa eri nga wagwa eri eba kyamutwe oba n'alandinga obi nga wakufa. Kyetutegeeza n'agamba wano dda wansi namba 2 agamba nti hadhihi hiya assuratu athaniya, nti ekyo gwe mufaano oba example oba ekyokulabirako ekyokubiri mu bifaananyi by'omuntu akoze ekintu ng'akoze amdan ng'agenderedde. Wahiya darabu bilmuthkal, okubeera ng'okuba omuntu naye ng'okolesa ekintu ekizito kalhajal kabiri ng'ejjinja eddene au yulika alaihi haita oba n'omusulako ekisenge au yulika shakhsi min murtafi'u fayamutu oba n'omukasuka n'ava waggulu awantu awali mutafi'u awantu awasitufu n'agwa fayamutu n'afa. Tuddayo waggulu n'agamba waneeno nti au fi naari au ma'i yagrukuhu wala yumakkinuhu takhallus minhuma. Tugamba nti oba n'omukasuka mu muliro oba n'omusula mu mazzi n'abbira asobola kubeera nga awuga oba tasobola omwana muto oba biki. Nagamba nti wala yumakkinuhu n'abeera nga tasobola atakhallus minha okubeera nga ageetaasaako nti awo yeewonye nga oluusi mu mbeera ayinza okuba nga omusibye n'amakono. Tulabe wano wansi namba 3 genda wansi namba 3 agamba nti hadhihi hiya suratu athalithatu, nti ekyo kyekifaananyi ekyokusatu oba gwe mufaano ogwokusatu oba ye example namba 3 ku muntu akoze omusango ng'agenderedde. Agamba nti wahiya nga gwegwo yalkiyahu fima yaktuluhu, kwe kubeera ng'omukasuka oba ng'omusuula mu ekyo ekisobola okubeera nga kimutta kalima ng'amazzi wannaari oba omuliro. Wala yumakkinuhu atakhallusu lida'fihi, n'atasobola kubeera nga yeetaasa olw'obunafu bwe au kathiratuhuma oba olw'obungi bw'omuliro ogwo oba obungi bw'amazzi ago au likawunihi marubutan oba olw'embeera nti oluusi obeera omaze omusiba emikono n'amagulu tasobola kuwuga tasobola kwetaasa nti oba adduke n'omusula mu nnyanja ng'alina kufa bufi kubanga tasobola kubeera nga amagulu ogasibye amakono ogasibye n'abeera ng'alina kufa bufi. Tugamba nti ogwo tugamba nabadde sigenderedde awo obeera amdan oba ogenderedde. Tuddayo waggulu netugamba nti au yakhulakuhu oba n'omutuga butuzi namba 4. Tuddayo wansi waneeno nti hadhihi hiya asuratu arabia, nti ogwo gwe mufaano ogwokuna oba example ey'okuna. Agamba nti wahiya yahbasa nafsahu, kwe kubeera ng'omuntu asimusiibayo kennyini bikhunuki omuntu okubeera ng'amutuga butuzi au sadda anifu wafammu oba n'amukwata emimwa n'ennyindo sobola okweteeka omukono bwoti ku mimwa n'ennyindo n'obeera ng'omutugira awo au yagumuhu biwisaada oba omuntu okubeera ng'amutugisa katugeze nga piro n'okwata piro n'omuteeka ku nnyindo bwoti n'omutugira omwo n'afiira omwo tasobola kussa wanahwaha oba n'ebyefaananyirizaako ebyo ebirala hatta yamuutu okutuusa lw'afa. Tugamba nti era gwe ekyo kikoze ogendere. Tubadde tuzaanya ozaanya ng'otuga munno okwata nnyindo na mimwa ozaanya otuga munno na piro. Tugamba nti awo obeera okigenderedde nakyo. Tweyongerayo tuddayo waggulu agamba ano nti au yahbasahu wayamna'ahu ta'amu au shirabu fayamutu min dhalika fi muddati yamutu fiha ghaliban. Nagamba nti oba okubeera ng'amusiba ng'amusibira katugeze oba mu kisenge oba mu nnyumba wayamna'ahu ta'amu n'amuziyizaako emmere nga tamuwa kyakulya au shirabu oba ebyokunywa fayamutu min dhalika n'afa olw'ensonga eyo fi muddati yamutu ghaliban ng'afudde okusinziira ku kabanga akayiseewo ng'akaseera kafiiddemu nga buli omu ghaliban omuntu singa amala akaseera ng'ako nga talidde ng'afa. Tugamba nti gw'obeera omuuse omusibidde mu nnyumba
nyumba tomuwadde byakulya, wayiseewo oluusi mwezi mulamba, wayiseewo ewiikisi 2 nga singa omuntu bamusiba nga talidde kumala ebbanga eryo ng'afa, tugamba nti naawe omuntu oyo obeera omuuse. Genda wansi ku namba 5. Tugamba wano nti hadhihi hiya suratu al-khamisatu, nti eyo y'ekizampo oba ekyokulabirako oba omufano ogw'okumeka ogw'okutaano. Wahiya era nga gwego eyahbasahu bimakaani, kwe kubeera nga amusibira mu kifo, wayamna'u anhu almugdhiyati, n'amuziizaako ebyokulya. Mugdhiyati ezamu kitanga ebyo diet ebyokulya, hatta yamuutu bisababi dhalika fi muddati yamuutu fiha ghaliban, oluvannyuma n'afa okutuusa lw'afa olw'ensonga eyo nga ye yaviiriddeko okufa kwe kubeera nga amusibidde mu kaseera ako, fi muddati yamuutu fiha ghaliban, akaseera akamanyikidde obulungi. Singa omuntu amala akaseera nga talidde aba afa. N'agamba nti bisharutin, olwo nga kuliko n'akwakulizo nti ayata'adhara alayhi at-talabu, kwakuliza akaleka awo so nti omuntu okubeera nga asibidde munne wali eri n'abeera nga omusajja ku kyokulya talabu yeyo talabu nga musabye taasa n'agaana, omuntu n'atuuka okufa oluusi omuwambidde mu kizimbe n'otamuwa byakulya n'atuuka okufa, tugamba nti gwe omuntu oyo gwabeera amuuse. Tweyongerayo mu maaso n'agamba nti au yaktuluhu bisihiri, oba n'amutta ng'akolesezza ddogo, n'amutta ng'akolesezza ddogo. Namba 6 wansi agamba nti hadhihi hiya suratu asadisa, nti ogwo gwe mufaano ogw'omukaaga. Wahiya yaktulahu bisihiri, kwe kubeera nga amutta ng'akolesa ddogo. Yaktulu galibano, eddogo eryo nga litta omuntu galibani, nga buli omu akimanyi nti singa omuntu akolesa eddogo bwe liti bamuloga n'endogo eno aba waakufa. Tugamba nti naawe mumbeera bwetyo obeera omuuse ogenderedde. Wakaana sahirun ya'lamu dhalika, nti ate era abamanyi mu ddogo abalogo bakitegeera ekyo, omulogo aba akitegeera, yasobola ogamba nti bamuloze batya, aba alina kufa. Kati omulogo singa tugamba nti ddogo lyakolesezza waakufa, naffe tugamba nti omuntu oyo aba akigenderedde kumutta. Tubikuleko peegi eddaku wano eya 62 olw'okuba nti twagala tumalirizeeyo bino eno emifaano gino eno emmeka 8 twakalabako 6. N'agamba nti au bisummi, oba n'akolesa obutwa, oba n'amuttisa butwa. Namba 1 wano wansi ku peegi 62 agenda wansi usharh agamba nti hadhihi hiya suratu asabia, nti eyo gwe mufaano ogw'omusanvu oba ekifaananyi eky'omusanvu. Wahiya yaktulahu bisummi qatilun, nti kwe kubeera nga omuntu amutta n'obutwa, obutta ka yaskiyahu iyahu au yakhlutuhu bitaamihi wa huwa la ya'lam, kwe kubeera nga either abumunywesa ye kennyini, n'abumunywesa watadde mu butunda oba mu mazzi n'amunywesa obutwa obwo, oba yakhlatahu bitaami, oba n'abumikisinga mu mmere ye, wa huwa la ya'lamu, nga ye tamanyi, yagenda okulya emmere bw'ati ng'alidde butwa n'afa. Kati omuntu oyo akikoze nga obutwa bwakoleseza butta omuntu, tugamba nti naye abeera agudde mu kutta kuli okwa amdan, okutta okw'okugenderera, nti aba agenderedde kumutta. Deni nga tumaliriza tugamba nti au shahadtu alayhi bayinatu bima yujabu katlihi thumma raja'u wa qalu amadna katlihi wa nahwu dhalika. Agamba nti oba n'amuwaako obujulizi n'ajulira, naye nga kyamujulirako kimuttisa, katugeze nga n'agamba nti yayenze nga musajja mufumbo ne bamukuba amayinja n'afa, oba n'amukakasaako kyabeera nga amuwaddeko obujulizi nga
yattibwa, omusajja oyo yattibwa naye nga teyakikoze wabula yakikoze thumma raja oluvannyuma n'akomawo n'agamba waqaalu amadna katilihi fe twagadde si kumutta yabadde atamina twagala kumutta ne tumuwaayiriza ekyo kati nga ye kyebagenzedde kuwutta muntu oyo tugamba nti naffe omuntu akikoze naffe tumutta mu busiraamu akolebwawo kiswaso oba kawadi twagamba nti naye attibwa wanahawu dhalika nera yefaanirizaako ng'ebyo namba 2 wansi agamba nti hadhihi hiya suratu athamina nti ogwo gwe mufaano ogwaki ogw'omwenda yashhadu alaihi zuura kwe kubeera nga omukakasaako amawulire ag'obulimba bima yujabu katirihi naye nga amawulire ag'omukakasizaako gakasaako omuntu oyo okubeera nga attibwa wahum mutaamaduna lidhalika nga naye nga nabo kyebagenderedde kyekyo kubeera nga attibwa fayuktalu n'attibwa fayuktalu bimujabu shahadatihim n'attibwa olw'obukakafu bw'obujulizi bwe bamuwaddeko baneeno kazina ng'omukakasaako nti yayenze warida omukakasaako nti yavudde mu ddiini walkatiri amdu nti oba yasse omuntu yasse gundi naye ne basobola okubeera nga bamutta naye bamala okumutta n'ovaayo ti twagadde bamutte kitwadde tumukooye oba mu mbeera bwetyo agamba nti naawe tukutta agamba nti thumma yakuruuna bikadhibihim oluvannyuma ne bakasaawo ne bajja ne beewaako obujulizi nga bakonfensinga nti baalimbye bulimbi fi shahadati alaihi mu bujulizi bwe bamuwaddeko nti babadde balimba awo tugamba nti omuntu oyo naye tumutta twagamba nti oli matini ag'ekitabo oba omutunzi w'ekitabo yatuwaako emifaano 8 gye giri waggulu kati ogw'omwenda gwono nyini kusharaha kitabo kino eno tuli mu kitabo kye bayita Zadul Mustaqni' tugamba wano eno nti sharihu yagamba nti wasuratu atasi'a oba atasi'atu nti omufaano ogw'omwenda ayalqiyahu fi mahlaka ka ayalqiyahu fi juhuri asadu nti kwe kubeera nga omuntu amukasuka oba amusula mu kuzikirira n'amusuula mu kuzikirira kati gwe n'okasuka munno oba n'omusuula munno mu kuzikirira n'agamba wano ekyokulabirako nti kayalqiyahu fi hujuri asadi nga wanaamukasuka mu kisenge ky'empologoma empologoma ziri muli eri zeetala zinkambwe enjala eziruma n'okasukayo munno ne bamulya katugamba nti gwe okasuseyo munno ne bamulya naawe tukutta kubanga oba okikoze ogendedde olaba munno nti osobola otya munno mu keegi gyolaba bulungi empologoma ziba enjala eziruma zikaaye zinkambwe nga kino okasukayo munno tugamba naawe okikoze kumutta n'agamba wano nti au fi madiki bihudhurati hayya oba n'omukasuka awantu awafunda awantu awanyigirivu naye nga mulimu omusota n'agamba nti fayafutarasahu al-asadu empologoma n'emuyuzaayuza au tanhathahu al-hayya oba omusota ne gumubojja fayamuutu n'afa omusudde mu kinnya mulimu omusota ne gumuluma oba n'omukasuka mu kisenge nga mulimu empologoma n'emulya n'emuyuzaayuza tugamba nti gwe naawe obeera ossa omuntu oyo era naawe tukutta tukolako kawadi so tujja kukomenkereza leero nga tulabye emifaano egyo tugenda kudda ku musango gwe bayita shibuhul amdi okukola omusango naye nga oweefaanaanyiriza ogendera nga togenderedde naye nga ekintu ky'okoze mulimuko amdi okugenderera naye nga gwe togenderedde kutta omuntu n'afa onaabeera nga okangavula omwana n'omukubayo obuggo buna omwana azirika n'afiirawo oba n'obeera nga ojesi kyonyiizeemu n'osabula omuntu oluyi nga tumanyi bulungi nti oluyi terutta muntu oluyi naye ye n'afa olw'oluyi lw'omukubye tugamba nti naawe mu mbeera bwetyo tujja kuvunaana musango baita shibuhul amdi so wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar seyongerayo mu maaso ne baabu zaffe endala